Malawazi bebo, Maria Malawazi bebo, Bebani, Abana Bichum Sofa to so condiz, Bononga Mita on wet again, go you to good to love it, Chana. Maria Malawazi to get corner, or my yazalelo. Oh, you get up. On Lomitam Aunt Cathy, you're gonna chindas. More. Sumusa ndandika kuzabideze nyama wezili byonna omachanyino ralero chika echimyula baby tova unjagalo gani waleli wona yita mikwano jo yita mama o eno shotebo la chitegera tesho msawo please have a class with Lingambonye for you, only for you. Kakati mumanye chidako mutule mukalire mbaletere ekyana but then genda ku YouTube channel yo liking, commenting, sharing a name but then don't forget to subscribe. When you get a notification of Neka Bellako, because to take a program, go I'm all excited. Please have a class at Chachi and Chomsa. Yes, alright, how are you doing guys? Musfina ina mlimutia, Team California, Team Dubai, Team Uganda, Team Africa, and the world is large. When I'm mbeba zokuwanga mukipize a lot, eat here. Muli wano ku YouTube mulaba, mu subscribing ze, mu sharing ze, mu commenting ze, mwagadanyi ulichi munera nagambi. It's a Friday with your Miss Team, Kupi 7 class, Chomsambu. Guess what I have? Muchitese, muchitegera, what muchitegera. Let me introduce to you my guest. She's a beauty queen, black ones. Hey, come closer, baby. Come closer and get a bottle of soda. Have you never known peace of a class at Chomsambu with your girl Lingambonye for you? Don't forget that, okay? Kakati bana imbale jagala mbanjulire omugeni waffe atulira manyage atulere ebyedda bitugenda okujikebe Chomsambu bigenda kwekwatagana kono omukyala mumulaba ndoze eriiso teri bakola kiteri bakanga mumubuuze mu kimu temumutya you can even corner but don't bad touch. Okay, tuzeko. Hello guys, how are you? I'm called Saranasa. Saranasa yani. Saranasa is Saranasa. She's an actress. Actress. Well, as a rachi wali bade ku program eno yeah P7 class Chomsambu Lingambonye for you. Lingambonye for you. Yeah. Lingambonye called me and this man why I'm here. Tomorrow rachi wali wano. Come on, P7 class at Chomsambu. Anyway, let me tell you why you're here. This is a program, P7 class at Chomsambu. Njagala twedukanye ku memories of phase Chomsambu. Wali otya, wali ruddawa, wali ofana notya, wali ngoyambala ki, wali olowooza ki, bali bakote ku bad touches. Oba wali waleddwa ko buleta obo smile till the Victoria dries. Banaize nabuyuza. So tell us your experience in P7. Anyway, my experience in P7, Kilewo. Awo wenyini. Performance. Okay, let me fire you some questions. You tell me your walingo yambalotya yego kuno walo wakubanga ubukindo nebweta muzanga bonna buliranga they are giants of the school gabuya banene bonna from below but still tebaina future gwe ngo yawe pikira aba second let's tegera. Kale nze sali wentyo naye doing my P7 class twaina akana nga kekoze ebyogamba bukindo style neze nalyawo kati yanga buli omumutya you know. You were this shabby girl? No. The shallest girl. What? Bana ya bali mkulaba. Awo zipsina tegene ndaba tonfana yakubera muwala asinge ensonyi. For that you are lying. I'm not lying to you. Zebwe nkubulira. So tell us. Wali kwanidwa kwa musomesa Chomsambu.
Me? Yes, you. No. Singa kyalibaddewo walibadde okola oti. Kati kweje myaka gyamu ebisiba nalibadde nkola kikuba nali sibimanyi abasajja simanyi aba boyfriend gwali omukola mu P7. Nange Linda Ronokyaza. Linda Ronokyaza, the program CEO. Let's take it out. So Sarah, what were your best subjects in P7? My best subject? Kali Kamati. Charichi, what is Singapore? English, social studies, mathematics, SST. social studies. So can you tell us what's in Ibeko in full? Huh? Ibeko in full. Chintwejo chilimu social studies. Ibeko? Yes. Are you serious? I'm very serious. I've never heard about it. Ibeko? But naye abatulaba mwenna muyamba mukyalo no muddemu ekibuuzo ekyo mukiweereze mu comment section mumuyambe mubulire ekyekyo Ibeko nzijukira mwenna akantu ako nga katujojobya nga bakaleeta mu class nga tukayimba Ibeko didididididi company awo mbamutandikira kakati nga tugende ku kibuuzo ekirala musome ki gwe wali olaba nti yakusingira mu ssomero yali mukyala yali mukazi Bayirawe yali musajja. Yali musajja teyali mukyala oba mukazi Yali mukyala. Teyali mukyala oba mukazi Teyali mukyala teyali mukazi. Nkubuuza yali mukyala oba mukazi Teyali mukyala teyali mukazi. Yali mukyala yali mukazi Teyali mukyala teyali mukazi. Njawulo ki eri wakati w'omukyala n'omukazi? Kyekimu. Si kyekimu. Si kyekimu. Bwe wali mu P7 wali oli mukyala oba wali mukazi? Nali muwala. Nsuubira mugenda kiterayo omukyala no mukimugambe naye leero twemwera tujja tubirabira nsuubira naawe olina bye weerabira ngera tujja bikujjukiza wano ndowooza nange era nina bye neerabira bye mujja okunzijukiza mu comment section yaffe eya YouTube. So omukyala ono njagala mubuuza ekibuuzo ekirala. Njagala tusomere ennamba okuva ku 0 okuva ku 10 paka ku 0 bazibeera mabega. Oyagala nsome ennamba okuva ku 0 10 paka ku 0. Okay. 10 9 kansubire muwuliriza 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. I think she was an academic giant egyakyogedemu kakati njagala mukyalo natubuye activities kize wenyigiranga mu kusomero walinga muyimbi walinga mubasi wa kapiira wali oyigenjinga nnyo mu debates kikyo walingamu ennyo mu P7 class wali banene abasiimula amaklasi gobeera mu kwogera wali class monitor wali ki ng'oli mu P7 wali banene abasembayo eri emabega ne bakya bebeerabira oba njagala otubuulire activity ki gye wenyigiranga. Anyway, nakola bingi nnyo. Tusaba obitumenyere. During my P7, naliko mu drama, njagala nnyo zinagala amazina g'Abaganda. Kayimba kikojjukira ke mwazinirangako mu P7. Waliwo kayimba twazinanga jaja. Soko yimukwatuwemu jajjange. Soko katono si bya nnyo just kole katono kwejjukanya ebiseera by'edda kayimba kagala jajjange kangolo nzindigennani wali bakyusirizaako erikuba amazina maganda gakunyenya kyesu. Nakola ebirala bingi but waliwo kimu ekyandisappointinga bantwala Misinde okudduka mabanta shafulire Nesemba. Nosemba. Chokuma toina Misinde mwete myaka. Nali ndowooza ninamu naye nasemba busemba. Nasemba busemba. Abana bandeka yavayo. How did it feel? So bad. I felt so bad. And I will never forget that. Kuba buli omu yantunuulira ku kisajjukira kusembera abaana bangi naye different schools. Nenze nga ndi mabega naye ndowooza I can't do it. Naye nakomekerera nga nze sigadde mabega ku Misinde. Olaba.
By the way, wekijukira nseka noseka kuba nsobola kusinga kakati olwaliro nga bwe nazenga anti-eating tunda ekinazi tunda muwogo ne pan kabalagala njagala omukyalo natuwe experience yalina n'omukyalo yakolanga ku katini yaabwe yali amwagala bayita mwagala yali nga wamutuka kukwata sente zitazikwata kwata balala oba tuwe experience yo ne anti-katini. By the way, that woman yalinga atundanga Soweto. And what Soweto? Soweto bamukolanga mbundazi ngalinga wakabox ngawo bakusoweto bwekikumi nga ukwera obwo buna ndowooza muwulira binyuma ku 7 past Soweto mbadde temukamanyi gwaliyo gamba Soweto kinange saa zino merekaika tuli ku kyomusanvu twejjukanye tufuna memories zaffe fresh nga zipya kitegeera zadda naye tuzikomyawo nkono weyongereyo Soweto nenamungodi namungodi mumanyi namuyanga anange waliwo omubuntu obukyaliyo simanyi gagamba abakolera mu nkowa nembulekera musagamu banange tukuze tukulidde ddala kakati mukwano bw'obeeranga mu P7 kiki wagamba nga kyojobeera nze golabo wanayasama alokopya I wanted to be a lawyer ekyo nze kibagamba nga njala kubeera judge mbere kansolina come over baby naye munda bandi bano jasama mbabuuza kino mbajjukiza kiri bwe nezinyazinya naye mukama ono olaba gye biri byonna mu P7 byonna bigambiranga naye kati nebajendi kakati naye mukwano njagala otubuulire wayagalanga kubeera ki nga okuze mu P7 nali nange njagala kyekimu ng'ekikyo. You wanted to be a lawyer? Yes. Then what happened? Wanange, you know, obango kyali muto obwege olaba that you can make it. Yes. Nga tomayina bya mass that obano no 2K yo cause joyagala esobola okuba a bit challenging but natuka maso nga it's very challenging. Nchireka ngenda nekirala. No genda nekirala kiki wagenda nakyo? Muzizza kye nali njagala muto. Kati wagenda nakyo. By the way, focusing ku kino ekiriwo that I'm an actress. You're an actress. Yes. Wajja otya okubeera actress? By the way, nze okujja okubeera actress biwanvu naye passion nali njagala nga niwenda babazanyi ku filimu ndaba nga binyumira bakola nga binyumira Nigerian movies zetwalanga mu buto tegera engene tuketisa nengamba sobola bizanya now I can make it. Kakati Sarah nga bwogambye nti oli muzannyi wa firimu njagala tukolereyo akantu nga atuinwana beera omukyalo omukambwe ate beera omukyalo omukakamu ku ssaawa y'emu tukodde dakiika 2. Omukyalo omukambwe n'omukyalo omukakamu yatinsoka ekyo kyoyagala omukyalo omukambwe saagala no byakunsumbuwa saagalirako ddala byakunsumbuwa nva maaso waki soda kyoyo soda tetumumanyi omufeeko omukyalo omukakamu era omukyalo omukakamu nga nkituddemu nga nefula omukyalo omufumbo nga nkulisayo omwami wange honey will be back olunaku lugenze lutya oli otya ani kituufu oli muzannyi wa firimu kakati mukwano njagala ompe amannya 5 agatandisa ne letter S mu second star. Amannya 5 agatandisa ne letter S: Sarah, Shamim, Shakila, Shalom, Wakasamira. Wakasamira chikasumedeyo mukwano. Kakati njagala otuwe kibuuzo kye kyakuzibwaliranga ng'osoma. P7 class. P7 class ekibuuzo ekyanzibuwalira. Ekibuuzo ekyakuzibwaliranga be it in which subject. Ekibuuzo ekyanzibuwalira oba ekibuuzo byali bingi. Tuweeko ekyo. Twogere ku mathematics. Math yali bit challenging, calculating kino okola kino. Wali totegeera body mass? Nali ngitegeera naye. Osobola otunnyonnyola body mass kiki? Babikozesa mu math. But body mass kinnyonnyoleka. Ne bwe tuba tetulina pen. Body mass?
Nabyerabira. Mulaba Sarah baneba mikwano munyambe mugwire Sarah but must check in full kyona mukimustatinge brackets of da mukitegedde mukimuseereyo omukyalo oyo kuba manyi mwate abali mumanyi nnyo n'okusinga zatudde wanaalo mwe mutegeera nnyo mujjukira nnyo ebintu ebyo byonna mwe muyambe mubuulire but must check era kitegeera ajja kujja wano eno era addemu abagambe mwebale nnyo kumuyigiriza bodmas kubanga yeye mubonyabonya mu P7 class ekyomusanvu era kyebakiri wano to correct our mistakes if possible. Kakati mukwano nga tuclosinga sheno njagala oweeyo last remarks. My last remarks. Njagala okwebaza bafani baffe abawagizi ba firimu zaffe eza Uganda ng'era mbakubiriza to keep on liking our movies. Supporting mutwagale mutubererewo naffe tujja kukolera kakati Sarah omuntu akwagala kufuna ati omuntu anjagala osobola ku Facebook yange Sarah Nasa, Instagram, Twitter and YouTube. Yeah. So thank you, Sarah. So I want you to read us this. This one. Naturally, mu class P7 class njala muwira bwe chamujukirawo ziffe twalina teacher tuwa sweet peps raba natwakamula natugamba yero P7 so cha wekola ki wekalala just read it mu speed. She sells what she what she sells oh my god lejukirezo batata tongue twisters zoda muzijukirezo never know Sarah zasubidora yobikamkeleta just mind up manyanga meite chomself kakati gwali yalabe yachita then now commenting tewelabiro kulaginga with your friend. Don't forget to subscribe buli chimu kyonna chikole likinga commentinga kola buli chimu kyoyagala kubanga this is the number for you, only for you. Kola buli chimu kyoyagala with this page, with this program, share it. Don't forget fena tuliko ku social media handles zaffe tulina ku Twitter, you can find us there. On Instagram, you can find us there. On Facebook, you can find us there. Genda okole buli kimu kyoyagala okitegeera. This is the P7 class ekyomusanvu. Njagala bebaza nebaza team California, team Dubai, team Uganda, team Africa, bonna gye muli team East Africa, waliwo ababe Kenya oba bagera batya mu Luswahili nabawate nakupenda wati asante wati byonna nze sasoma Luswahili mu kyomusanvu era ali yasobola okunjigiriza Oluswahili nga lwempeereza muleno mu kyomusanvu omuhuliro ekyomusanvu kyekimu mu Luswahili. P7 class kyekimu mu Luswahili biki byojjukira mu Luswahili nga byalina osomesebwa mu P7. Thank you, we love you, keep it locked here.